Edith yabadde alina okubeera ng'afa baleetewo eno story because waliwo ekintu ekigenda mu maaso kye mutamanyi ate abasinga mukimanyi. Waliwo story enkulu gye baagala okubikkirira. Kyova olaba nga Waiswa Mufumbiro bamumye bail. Kyova olaba nga okufa kwa mukyala kwa Waiswa Mufumbiro olalongo baagala wabeewo ekibuutikira amawulire. Waliwo ekintu ekigenda maaso naye ne bwe munaakola mutya kino ekintu kigenda kuvaayo kyeyoleke. Muhoozi nkukakasa afande Muhoozi ne bw'onaakola otya kino ekintu kigenda kuvaayo kyeyoleke. Rest in peace Madamu. Muganda wange Waiswa Mufumbiro nkulamusizza kansubire nti oli bulungi. Njagala message eno ekutuukeko. Okusooka ffe mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi kuno Katonda yakireeta. Era there is a reason lwaki akireeta. Ate mu kyo Katonda bw'akuleetera ekintu, Allah bw'akuleetera ekintu, aba agenda kukusasulamu ekisinga. Buli kyolaba Katonda kyakugjeeko, gye bujja agenda kukusasulamu ekikola kye ekisinga. Tusaba Allah w'ekitiibwa mwannyinaffe Edith omuwummuze mirembe. Era mwannyinaze Edith newankubadde wa Katonda yakuyise nga bbaawo tali on your right hand side, ne tukusaba owummule mirembe. Baganda bange, ekintu kyensiiba njogera nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yatuleetera politics ow'okuopposinga Museveni mu Uganda. Ola alongo bye mubadde mu bufere. Ola alongo abo bonna be mubadde mu. Era kyova olaba Kyagulanyi Robert Ssentamu yajja n'akugamba nti agenda kuyita mu kalulu. Akalulu kano kugamba olabe baani ababadde abafere. Olabe omuntu ali serious nga opposinga Museveni biki byamukola. Kati ndowooza mubiraba. Baganda bange, njagala okubagamba ene Bulaaya gye tuli. Bwe bukya ne nga ofiiriddwa omuntu ng'oli musibe, ne bw'oba ng'oli serial killer, ne bw'oba nga wakola omusango gwa njaga, ne bw'oba nga wakola omusango oba gavumenti making sure nti ekuleeta n'abasirikale aba prison abali South Africa muba banyi bayita ba correctional services, ekuleeta n'abapoliisi oba n'abakinga bakugaidinga nojja n'opayinga last tribute ku muntu oyo yenna abafudde. Omuntu oyo yenna abafudde. Naye kati bye tulabye gavumenti byereese ku Waiswa Mufumbiro. Gavumenti byeraze, gavumenti yammwe ey'ekimpatiira byeraze ku Waiswa Mufumbiro. Ebyo bye balaga omuntu ali serious opposinga Museveni. Ebiri ku Muwanga Kivumbi bye balaga omuntu ali serious opposinga Museveni. Va ku bana abafere bammwe bwe mubadde nabo abali b'ensimbi. Ffe bwe tukeera ku makya ne tugamba nti twagala Museveni ave mu buyinza, tuba tukimiininga. Wamukitegeera. So muganda wange Waiswa Mufumbirwa, stay strong. Nkukakasa nti Nupu President wa Faliyo Rina Zedriga, Joel Ssenyonyi, Lewis Rubongoya n'abalala bagenda kubeera ne bannayuganda bagenda kubeera nga
mukyala bamuziika mu bulungi bwonna. Mukitegeera baganda bange. Naye ekinkozesezza vidiyo eno njagala mumanye nti ffe aba National Unity Platform, ffe aba People Power, ffe abagoberera Kyagulanyi, we cannot be held for a ransom. Museveni tasobola tukwata bino byabadde alina mbu simanya bapromesinga mbu simanya biki. Ate n'ekirala kye njagala obbagamba, ate ekintu kino nakipostinze nako ne mbagamba nti Edith yabadde alina okubeera ng'afa, baleetewo eno story because waliwo ekintu ekigenda mu maaso kye mutamanyi. Ate abasinga mukimanyi. Waliwo story enkulu gye baagala okubikkirira. Kyova olaba nga Waiswa Mufumbiro bamumye bail. Kyova olaba nga okufa kwa mukyala kwa Waiswa Mufumbiro ola alongo baagala wabeewo ekibuutikira amawulire. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso naye ne bwe munaakola mutya kino ekintu kigenda kuvaayo kyeyoleke. Muhoozi nkukakasa afande Muhoozi ne bw'onaakola otya kino ekintu kigenda kuvaayo kyeyoleke. Rest in peace Madamu Edith. Muganda wange Waiswa Mufumbiro nkulamusizza kansubire nti oli bulungi. Aba agenda kukusasulamu ekisinga. Buli kyolaba Katonda kyakugjeeko gye bujja agenda kukusasulamu ekikola kye ekisinga. Tusaba Allah w'ekitiibwa mwannyinaffe Edith omuwummuze mirembe. Era mwannyinaze Edith newankubadde wa Katonda yakuyise nga bbaawo tali on your right hand side, ne tukusaba owummule mirembe. Baganda bange ekintu kyensiiba njogera nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yatuleetera politics ow'okuopozinga Museveni mu Uganda. Ola alongo bye mubadde mu bufere. Ola alongo abo bonna be mubadde mu. Era kyova olaba Kyagulanyi Robert Ssentamu yajja n'akugamba nti agenda kuyita mu kalulu. Akalulu kano kugamba olabe baani ababadde abafere. Olabe omuntu ali serious nga opposinga Museveni biki byamukola. Kati ndowooza mubiraba. Baganda bange njagala okubagamba ene Bulaaya gye tuli. Bwe bukya ne nga ofiiriddwa omuntu ng'oli musibe, ne bw'oba ng'oli serial killer, ne bw'oba nga wakola omusango gwa njaga, ne bw'oba nga wakola omusango oba gavumenti making sure nti ekuleeta n'abasirikale aba prison abali South Africa mubabanyi bayita ba correctional services, ekuleeta n'aba police oba n'abakinga bakugaidinga nojja no paying last tribute ku muntu oyo yenna abafudde. Omuntu oyo yenna abafudde. Naye kati bye tulabye gavumenti byereese ku Waiswa Mufumbiro. Gavumenti byeraze, gavumenti yammwe y'ekimpatiira byeraze ku Waiswa Mufumbiro. Ebyo bibalaga omuntu ali serious opposinga Museveni. Ebiri ku Muwanga Kivumbi bibalaga omuntu ali serious opposinga Museveni. Va ku bana abafere bammwe bwe mubadde nabo abali b'ensimbi. Ffe bwe tukeera ku makya ne tugamba nti twagala Museveni ave mu buyinza, tuba tukimiininga. Wamukitegeera. So muganda wange Waiswa Mufumbirwa, stay strong.